Abakristo mu kibuga Jinja mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba obwedda batambula nga bwe batendereza omutonzi. Akulembeddemu ekkubo lino mu kibuga Jinja, Father Achileo Wandera owa Our Lady of Fatuma e Jinja avumiridde obutabanguko obususse mu maka. Ateirweho Omulabirizi Sylvester Kisitu owa East Uganda mu Orthodox Church annyonnyodde amakulu ameekusifu agali mu lunaku luno. Friday eyo ensi we yazikira, enjuba nerekayo okwaka, ensi nekankana, n'amayinja ne gaatika kubanga omuntu yali asazeewo okuwanika omutonzi we ku musaalaba. Ono era akubirizza abakkiriza okubeera abeetoowaze naddala mu budde buno obw'amazuukira. Nolowooza nti olw'okuba nkoze ebi bingi sikyayina ssuubi lyonna. Mukama Katonda ali wano okulokola n'okuyita bonna aboonoonyi. Aliko n'amagezi g'awadde abafumbo okusobola okumalawo obutabanguko obususse mu maka ensangi zino. Emirembe gya Mukama gye tuba tukozesa okwewala ebyo byonna ebitutabangula. Mu ngeri emu, Bishop wa Bunyoro Kitara Diocese Right Reverend Jacob Ateirweho Amooti bw'abadde atuusa obubaka bwe obw'amazuukira yennyamidde olw'ebikolwa eby'obusambattuko n'okukuba abantu naddala mu biseera by'okulonda. Nokuteekaana tukwenda kurulesagama nesenseka, tukwenda tiyagasi eruwaza kansa. Wano wasinzidde n'asaba nti wabeereyo akalulu ak'emirembe mu kulonda okubindabinda okwa 2026. Ebyoire bingi challenge even the innocent people now are affected by tear gas. So we don't want to see this happen again in our country. Ono agamba nti bo nga bannaddiini baakunyiikira okusabira eggwanga naddala mu biseera by'akalulu akabindabinda. And as Christian leaders, as religious leaders, we are praying that we keep peace. Bwatyo Bishop ayagalizza abakkiriza amazuukira amalungi era n'abakubiriza okukozesa akadde kano okusemberera omutonzi waabwe.